Atendezebwa gulumiswe oishitafe tonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo bagomba goche wagula erizala enkambwe bwakasukwa kuzikira mbalamusizaako bakikana mwena abampuliza mbiti bya mbenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja fe mbiti bya benjawulo nate kurakadde kano ketulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda tudde munda munze alamusa Katonda tudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe amanyikiddwa nga Jjajja Ntume mu lunyaanyimbe ayitibwa Archangel Gabriel. Title egamba engeri gy'osobola okubeera nga okolamu akaddeko akatukuvu. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abagalwa nga tolina bugumiikiriza tosobola kufuna kutegeera kiki kye bayita obudde obutukuvu. Abagalwa, amagezi gammwe okubeerawo mu nsi eno ge gayamba okusobola okubeera nga gaggulirawo amagezi g'abalala bonna. Abagalwa, omulimu gw'emyoyo gyammwe kwe kubeera nga mutambula n'ekitangaala ekyokwagala n'amazima mu nda yammwe yonna gye mulaga nga temufudde kiki kye mukola. Buli w'obeera n'ekiruubirirwa kino kikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu ddembe n'ekitangaala eri ensi. W'obeera nga oyina ekiruubirirwa nga ekitonde, otandika okubeera nga olaba emmeeme eyo nga ekoze ebyo byonna by'oyayanira okubeera nga obikola mu bulamu bwo. Kino kye kifuuka ekiruubirirwa kyo ggwe ng'ekitonde, era nga gwe gubeera omulimu gwo, okusobola okubeera nga okwata akasaale n'osobola okubeera nga okuba akasaale ako eri awo w'oyagala okubeera nga okuba. Kino kikuyamba okufuna obwerufu ggwe ng'ekitonde, n'osobola okubeera nga otuukiriza ekyo ky'oyagala okubeera nga otuukiriza mu bulamu bwo. Naye wabeerawo akaseera w'olina okwebuuza nti kino kinaabeerawo ddi? Abagalwa, mukadde kano mu nsi yammwe weewali etteeka erya obudde obutukuvu nga lyerikola mukadde kano, ge gamu ku mateeka agatasobola kubeera nga gagayuuyibwa mu butonzi ng'etteeka ery'obwetengeredde oba ery'entegeka n'etteeka ery'obwenkanya. Abagalwa, obudde obutukuvu si kye kintu ky'osobola okubeera nga osikaasikaganya, kisobola okubeera nga kitambula bumu wamu naawe mu ngeri ey'obwangu. Waliwo ebiro ebimu bye weetaaga okubeera nga obeera mukkakkamu n'olindirira okuyaayaana okutukuvu kubeere nga kutuukiriza ebyo by'oyagala okubeera nga otonda mu kirooto kyo bisobole okubeera nga bitondebwa naye mukadde akatuufu ku lw'obulungi bw'obusukkulumu. Ekitegeeza kino kibeera kyetaaga obugumiikiriza bwo omwagalwa. Abagalwa, ebiseera ebimu kino kibeera kizibu okubeera nga otambulira mu bukkakkamu n'obugumiikiriza.
naddala nga olaba ekyo ky'oyagala okubeera nga okwatako engalo ng'okiraba mu ngeri ey'obwerufu. Ebiseera ebisinga w'obeera mu mbeera eyo ofuna okuyaayaana ekintu ekyo ky'oyagala kibeere nga kijjawo mu budde obwa buliwo. Naye abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti okwo tekubeera kwagala kwa Katonda, kubeera kwagala okwetumba lyo lye libeera likola ensonga eyo. Mu ngeri eno kyekikuviirako okubeera nga okaka ebyo ebitannaba kubeera nga bizaalibwa mu nsi yo ne bibeera nga bizaalibwa. We bizaalibwa bikuleetera empulira etali nnungi kasita bibeerawo. Kino kibeeranga kubeera nga empulira eno ebeeranga kubeera nga okyusa entambula y'omugga. Abaagalwa, buli kintu kyonna kyessolosa okusinziira ku kuyaayaanira okutukuvu. Era entegeka entukuvu mu butonzi. Era nga weebeerawo ebyamagero bibeerawo. Mu ngeri eno abaagalwa, osobola okukkiriza obwongere wamu n'amayengo ago ag'akadde akatukuvu, osobole okubeera nga owulira empulira eyo etaliimu kusika muguwa. Ekyokukola abaagalwa, tubasaba muteebereze. Teebereza omwagalwa ng'oli bumu ku bendobendo mu lugendo lwo obw'obulamu bwo, nga waliwo ky'obadde oyagala nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga kiva mu birowoozo byo, kiva mu ndabaayo ne kisobola okubeera nga kijja mu bikwatibwako. Katugambe nti okyagala nnyo nnyini ddala era ng'okyagala kibeerewo kati. Naye waliwo enkonge nnyingi eziri wakati wo n'ekyo ky'oyagala okubeera ng'otonda. We kibeera nga kivudde mu ntegeeraayo oba mu mpuliraayo oba mu bukoowu oba mu butali bugumiikiriza, kisoboka okubeera nga kivudde ku bimu ku ebyo. Era ekintu kyonna ky'oba okoze mu bw'ennyama mu kadde ako kibeera kisindiikiriza amaanyi ago okubeera nga gakola ekyo ky'oyagala gabeere nga gakola. Mu biro ebyo abaagalwa, bw'olina okubeera nga oddako obusukkakkubo, nga newankubadde wandikisanga nga kino kizibu nnyo, naye kyetaagisa okubeera nga wejjamu ebyo byonna eby'okusika omuguwa mu bulamu bwo. Gezaako okulaba nga okwasa embeera eyo yonna gy'oyitamu ogikwase eri Katonda n'eri bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi, buli kiseera babeera naawe. Yo angelic support team. Abaagalwa, osobola okuyamba mu kubeera nga ozaala ekirooto kyo, naye osobola okukikola mu ngeri ey'obwangu, ng'otuula mu ngeri ey'obukkakkamu. Ng'omaze okutuula, sa ekikkoowe ng'oyingiza ekitangaala ekitangaala n'okwagala, nga weeyongera okubeera nga ossa ekitangaala ekyo. Ekitangaala ekyo kigenda kubeera nga kikuyamba okufuna obwetengeredde mu ndaayo. W'omaliriza, labanga otudde mu mpagi ey'ekitangaala ekya zaabu. Abaagalwa,
Kino kye kitangaala eky'eddembe eky'okwagala n'amagezi okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'okuyimusibwa okutukuvu. Mu ngeri eno osobole okubeera nga oddizibwa bujja mu kubeerawo okwo ku sseŋŋendo natimba. Omwagalwa, nga w'otudde mu kitangaala ekyo, jjukira mu mmeeme eyo ne mu maaso ga mmeeme eyo ojjukire ebirooto byo byonna, ebyo byonna by'oyaayanira okubeera nga otonda, byonna by'oyaayanira okubeera nga otonda mu budde obwo, bijjukire. Kkiriza ebirooto by'ebyo bisobole okubeera nga biweebwa amaanyi. We biweebwa amaanyi bisobole okubeera nga biri bumu wamu n'empagi eno eya zaabu, ey'ekitangaala ekya zaabu. W'omala omwagalwa, laba mu mutima gwo nti buli kiseera ofuna ebyo byonna by'oyagala okubeera nga ofuna ku lw'obulungi bw'obusukkulumu. Bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde buli kiseera babeerawo okubeera nga bakuwa omukisa n'okwagala kwabwe n'amagezi gaabwe, era nga bakuwa omukisa ku lw'ebyo byonna bye weetaaga mu bulamu bwo. Mu ngeri eno osobole okubeera nga otuukiriza ebirooto by'omwagalwa. Wuliriza okubeerawo kw'okwagala okwo nga kuli wamu naawe. Kkiriza ekitangaala kikwetoolole era kikuyambale bunyama mu bulamu bwo. Wuliriza eddembe nga lyeyongera okubeera nga lyesolosa buli katafaali oba buli kitundu ekikola ekikula kyo. Funa okutegeera n'okumanya mu mutima gwo nti ebyo byonna by'oyaayaanira bigenda kubeera nga bijja mu kaseera akatuufu akatukuvu. Wa okwebazaako ku lw'omukisa ogwo eri obulamu bwo. Wa okwebaza ku lw'ebirooto byo ebyo okubeera nga bizaalibwa mukadde akatuufu, mukadde akatukuvu, ku lw'obulungi bwo obusukkulumu. W'omala omwagalwa, wuliriza nga eddembe litudde mu mutima gwo, era okkirize ebirooto by'ebyo n'ebyo by'olowoozaako obiweereze eri Katonda akutuddemu, n'eri bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi. Bakkirize basobole okubeera nga bakola ku kirooto kyekyo mukadde akatuufu. Abaagalwa, practice eno ejja bayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu bukkakkamu nga we mulindirira amazima gammwe mukadde akatukuvu. N'entegeera eno entonotono ng'otadde essira ejja bayamba okusobola okubeera nga mukyusa obulamu bwammwe obwa bulijjo, era mutandike okubeera nga mutonda obulamu obwo obujjuddemu essanyu, okwagala n'eddembe. Abaagalwa, okwo kuyaayaana kwa Katonda eri buli kinnoomu. Mukoowole bajjajjammwe bw'amayembe amazadde era amalungi okubayamba, era mujjukire buli kaseera okubeera nga mussa ekikoowe, nga we mumanya mu mutima gyammwe nti buli kadde wabeerawo okwesolosa okutukuvu okw'amayengo agatonda amatukuvu agavaamu n'agabayingira. Abaagalwa, mujjukire nti ewatali bugumiikiriza tosobola kubeera nga otegeera kiki kye kitegeeza okubeera nga olindirira ebiro ebitukuvu ebimanyikiddwa nga divine timing. Nze jjajja wammwe Ntume, amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Lunyanyembe.
nga tetuna kubeera nga tumaliriza nsaba practice eno tugenda gikola bwe tuti ng'otudde wansi mukadde akakasirise gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu ng'omaze okukyogera sa ekikoowe ebikoowe ng'okwesa ennyindo yo nga olaba oyingiza ekitangaala ekyeru nga wofulumya ekizikiza oba kala yonna gy'obeera oyagala representinga nti ebintu ebyo byonna by'obeera toyagala bikuvaamu. Kikole emirundi 9. W'omaliriza then yingira mu mutima gwo. Teebereza nga olaba oyingira mu mutima gwo naye nga mulimu empagi ey'ekitangaala ekya zaabu ku ezimu ze nkozesezza mu bifaananyi osobola gwe okulondawo kyonna ky'obeera oyagala. Tuula mu kitangaala ekyo oba tuula mu mpagi makkati g'empagi ey'ekitangaala ekyo. Ng'omaze okutuula mu makkati g'empagi eyo then tandika okubeera nga olowooza ebyo byonna by'oyagala okubeera nga otonda, ebyo byonna ebikutawaanya, ebyo byonna ebikumalako eddembe oba by'oyagala bituukirize ng'oyagala bituukirire olunaku olwaleero, bikwase amaanyi g'obwakatonda bwo. Wuliriza ng'ekitangaala kino kiyingira omubiri gwo gwonna, akatafaali ko konna, obutafaali bwo bwonna obutafaali bwo bwonna obumanyikiddwa nga DNA, era kibugaane ensi yo yonna. Omale weebaze ku lw'ebyo byonna ebigenda okubeera nga bikuweebwa era ebikuweereddwa, kubanga kkiriza, jjukira omutonzi atondera mukadde akaabuliwo. Weebaze emwoyo gwo ne spiritual team yo oba abaluŋŋamya abo bonna b'otambula nabo, abakola akakiiko ak'omwenda, bajjajjaffe mbw'emisambu emizadde era emirungi, abalongo bonna be mukola nabo emisange, bonna beebaze ku lw'ekirooto ekyo ky'otonze n'ebyo byonna byonna by'oyagala okubeera nga otonda mu bulamu bwo. Ng'omaliriza then sa ekikoowe va mu mutima gwo, komawo okkirize nti ebyo byonna by'otonze era by'obakwasizza obikwasizza obutonzi, era omwoyo w'omutukuvu ajja kubeera nga abituusaawo mukadde akatuufu ku lw'obungi bwo obusukkulumu n'obulungi bwa buli mutonzi yenna mu sseŋŋendo ne mu butonzi bwonna. Weewaawo akume atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe.